mugawo zikona nga nkola yoki nga bakujaziza bagambe ki bagambe ki byalagera tebyabadde birungi abadde asibula nagamba abasports bali mu kizimbe baze babulira ni gwe bakubye omukaaga ni gwe bakubye omusanvu ne babaddeyo ow'omukaaga leero poza omusanvu ng'akyali kuwa wiiki eri andi baagala nnyo yiikiriza bannaabwe baba bawona ne babaza mu okay embeera agabagezaho okutambula wetuviiridde mu wiikendi mu ggwanga Uganda mbaddemu ebintu byabadde bingi tutandikirako eri mu bika by'Abaganda twalabyeko empaka z'ebika by'Abaganda nga zituuka ku nkomekerero bika by'Abaganda zino empaka za muzinzi nnyo mu Bwakabaka. Of course mu kaseera kano oba otunulidde ebiteekebwa mu Bwakabaka bwa Buganda mukadde kandowooza ekyasinza okubeera ku piiki gy'emisinde gya Kabaka Birthday negidirirwa empaka ez'amasaza ga Buganda. Mabegakoko wali baali bataddemuko ku maata awo amaato g'amasaza wabula simanyi wawe gazikira naye nabo gaali gayeza okubanga gakwata ate ekigo mpola n'ekigo by the way nakyo kyaliwo nga kigeza okubanga kikwata omubabiro simanyi nakyo wawe kyakoma aye nga mukadde kano tulina ekintu kyetwogerako ekyebika by'Abaganda. Bika by'Abaganda byatandikire mu 5 mu 1905 abo otunulamuko ku bintu ebisavingi empaka zino zonna nga bw'ozaba ez'amasaza eziri immediate n'ez'ebika ndowooza embika byandibadde byankizo nnyo mu Bwakabaka olw'ensonga nti byo by'Abaganda ate bw'otunuulira amasaza of course n'amasaza g'Abaganda nageera naye go ga Buganda ate okusinga ag'Abaganda naye bw'otunuulira kati ebika byebimu of course ebika bye bikola Obuganda watali ebika tewabeerawo Bwakabaka bwa Buganda kati bw'otujja mu mipiira gino egy'ebika bya Buganda ndowooza kyandibadde kyanjawulo kyandibadde kyankizo okusinga ku mupiira egobanga ebika bye bikola Obuganda ndowooza twali tuusenga ku finals ez'emipiira gy'ebika by'Abaganda tetwandirabyenga nti endiga egenze kutunka n'olugave netusisinkana sayidi bbiri ne wabeerayo olugave ne wabeerayo endiga nga tuli ku kintu kigatta bika bya Buganda ndowooza wandibaddewo ekintu nga kyanjawulo nawulyako kaawo nga bagezakati ow'engonge bwe batetuuse ku final n'ekyokukaabirawo amaziga wenzijaawo nawulyako kebabegako wali nga baagala ku kyokutema ebibanja awo Katikkiro mukuumaddamula manyi yalamulirako Ssaabasajja kati bw'abeerawo kabbayima mujafuna Katikkiro awo omutanda bw'aba nga taliimu kya bulijjo okuba nga asindika omuntu n'abeera nga amulinyira mu bigere naye awo kati kizibu okusangawo agamba akeringewo awo tekisoboka wali mu masaza naye yabasabudde ggoolo yabadde ayizaako Fawzi yakubidde essaza lya Busiro ggoolo ne waneeno wakati olina wulirawo awo senka banno mwattu eyakubye eggoolo yavaako omwana oyo yenna gye mwamujja awaffe agezaako okuwakana aleete maama we omulala atali oli kuba oli maama gwe tumanyi omwana atulumunyiza ebika bingi oyo kabakirabe endiga ate ekyayogera ku kyebika by'Abaganda ebyo ali bageza okuteekawo okusala ebibanja kati mwabe endiga kati mugenda ba finalist then waliriwo ne ab'olugave naye kakati n'embogo nabe mulina okubeerawo mujja kubeera sayidi wane nombeerako n'akantu ke mulina okujjuzaako nga bwe tulaba tugeze ku matikira tumanya nti buli jjajja wakasolya agenda kubeera ku mipiira gino badde wekyandikoleddwa nekiva ku kyokukuyita obuyisa abantu nti mujje mubeereyo kati ovunaanyizibwa nze ndowoozaamu kuba kati mukadde kana abadde ndi ku ndowooza yange ng'omuntu nanze kyeswa muzzukulu w'amazige abukadde kana otunulira ssentebe w'olukiiko olutesitesi w'ebika Mwami Katambala ye ssentebe w'olukiiko olutesitesi naye ndowoozaamu nti kyali susseeko awo kegiri nti gyabika eno ebika yennyinga esoboka nga gwe musingi ng'Obwakabaka bwa Buganda wakirowooza tegwandibadde omulimu ogwo olukiiko olutesitesi si lukiiko lw'abataka yes abataka ab'obusolya bw'ebika nibabeera nga bebateekateeka empaka zino kati babeera nga bebateekateeka kirizagana kizibu nnyo okulaba omukulu w'ekika alemeddwa okufuna abantu 50 agamubugiriza ku finals z'ebika by'Abaganda ndowooza ze ng'obeera okoze kyokka teweetaaga nakuddamu nakulira kati bannaye buli kika muleeteyo abantu ekyo obeera okimaze bumazibwa oti okuva babataka bajja kwekulamu omulimu tibulu kati era mbukadde kaneeno namwamu omutaka nabwama kuba ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka nomayo kati yegwe ssentebe
w'emipiira gy'Obwakabaka gy'ebika bya Baganda kati ebisigalira yabikwasa abataka banne olaba ebitugenda okujjuza akasaawa ako kaba kajja kufuuka kasaawe busaawe naye nga yiye ngabo kika ky'endiga kyagiwanisa omulundi gwakyo none ekakalabizo ly'abendiga liri wano bagiyita batya ring road ku Lubiri ring road ye naliraba ne ngamba ate abendiga batuuka batya okumpi wano balina okuba okumpi n'embuga ogwanga mujje weevugira bagenda oba obadde osenya mannyo abakyala abo bebengeye bebawangudde mujje okubaka babadde bambadde bulungi nnyo nnyini eddala bebawangudde mujje okubaka bakubye olugave olugave mu classification olugave balukubira ku semifinal mu netball olugave lwali mu classification sayidi zeno mu gy'abakyala amujje okubaka tebasobola kubanga batuukawo naye nga kose engeye bwe yali babaddewo mamba namakaka yakuba mamba namakaka gye bakuba ku classification bakuba obugoba bwali 37 ako 35 kakati eno ku side y'endiga nno mwatto ekyaginyumirako nnyo yayina Geoffrey Serunku mukimanyi nti akyali omupiira ye ate kati mbuuze gwe w'endiga akyanyumidde nnyo bainawe omupiira guno gwanyumidde nnyo endiga abadde alinamu sewo bapulozi bangi abawererako ddala abadde balinamu awo Geoffrey Serunku abadde balinamu ono omulenzi Senkaaba omupiira guzanyira ku kirabu ya Kitala naye omupiira kalina mungi nnyo kyekituufu ameezi oyo agula alinako kigundi kya white ku mukono omutala omutendesi waswa bosa kati ng'ogyeko omutendesi w'endiga yabaddewo obedde waswa bosa seba ali wali alagiriza teka fafanto jana abadde abatendesi abasukako ogenda n'otunuulira ekika ky'endiga n'owulira mulingo omeze n'ebiwaawa oyagala kubuuka naye abadde alina n'ebyataddewo ku sayansi awo ku kisaawe mu budde obwennyinyi ne bikolerawo kubanga analise olaba omupiira ogwo nga Dani Muzeyi Serunkuuma ne Geoffrey Serunkuuma bonna bali wali mu maaso balinze okusaavingibwa n'agamba Serunkuuma komawo ono Geoffrey Serunkuuma komawooza nnyo ku dining jangu mu kiyungu n'abanga ayingirako somehow beat in midfield nolaba kali omuwanvu alinamu engeri twengulaba midfield agezaho kubanga bagiwambya ddala kati ne bakutula supply ku Kalimu Ndugwa siswayi kumutegera mungi nnyo yomu kuba kyasiza okuba goal ingi mu Uganda Premier League n'abanga empiira tegikyamutuukirako ddala kirabu kika kino ekyolugave ebeeranga empiira tegikyamutuukako eri maaso endiga yayonoonye n'emikisa gy'abaddemu ennyo kyekituufu tiyadde alina okumalako omupiira kubyemu gooza andibadde nga na 3 oba kalenga 4 asenga bali tebayonoonye emikisa giri awo naye era twagenda olaba ku nkomekero yayo nti kyetaagisa Senkaabo kubanga abakubaka short akali akawanvumuko yagize zaziwerako ddala okuba kutula amakumaze n'okubanga gukyuka nga twali mu dakiika nga 7 awo abaga gwera tujja kwongeramu 3 Senkaaba n'abakutulira awo wali ga 3 negugenda 9 n'abamukole ne Mike Mutyaba so Mike Mutyaba akyali akapiira naye ataddeko weight omumanyi naawe abeera mu bino byaffe bye tulimu wano keka weight ako kati akuba ka kigagga manya ak'ekigagga bagenda awo ssaawa nga 2 ez'ekiro ne bagenda mu basaawe ne babateerako amataala nakalabe bakaladdeyo sayidi zawaffe nejje omanyi endejja awo ng'oyambukawo kanyanyaayo wati awo sayidi wano wano bakukyamuka muzanta aba akasaawa ndowooza keka bamutyabo bwe babeerako kati abeeraawo naye ndowooza wano walaga kawaiti kajja bbula tagenda kujja musabagamo oba oyagala oba toyagala kampeyini zibaga za myaka 2 wezibanga kakawaiti kakamiiri naye ezimu kuliko zezabadde waliwo omuntu ezamuyita Swaimani Mutyaba atali ono Mike oli bamuta Swaimani yavuddewo ngayo mu VP yasinze okulabika obulungi mu Bika then mulenzi omulala yabadde ani bamuyita Mayanja by yavuddewo nga top scorer yabadde ayinza okubanga ayongerako yabadde Muzeyi Serunkuuma ayabadde okugooza adde amwenda we twajjide mu lunaku naye yasobodde kubanga ateba goolo kukira ku musajja oyo yabadde kugooza abadde 10 anabeera nga kyamugendeddeko awo omupiira gwadde mu red card gwatandika zadde mu 12 ente yewanguliddeko 2 yabadde ine nnyingi goolo zabadde ente yagala nnyo ebyokutomera kati ekyamazeemu amaanyi mwadde mu goolo za kyeteeba 5 tuli awo empanga
temwagala kumanya temwagala kumanya kapuleze kabasukako bwo tubawaayo natulina wabbiri nanga wabbiri yogira mpola kyonamo 6 za mpindi zabazzukulu b'amazike kati byonna oba obyogera mpola ate ne wano mu kikopo kya jubileewo twatuka ku fayino egundi netubba enkima ne twali tutuuse ku finals eza jubileewo twalina tulina bibiri nga bw'oyogedde ku enkima tesala gwa kibira tosobola gamba nti babawangula mu bulungi bakuba mpindi leero gamba baba kale zeze empaka z'ebika by'Abaganda wezawedde bano bazzukulu ba Lwomwa abe bavuddewo nga bawanguzi munnaye tubayozayoza tuuka ku ngabo ebyo bibeera ng'okutte ku ngabo ewabeewankwata ebyo bibeera kale kyebadde nga tufiiringa ekyo mbadde nga tukiwulira kati ffe tuwulira kale kyemuwulira ekyo kale munaamugiwangudde adisimonyomerwa mwana munaamugiwanguddeyo ng'ogwokubiri mujja mutandisa kati otuuka mu basajja abatuufu liigi za Uganda zikyatambula wabula wetunuulira esitandise okuteekenga na leadership naddala liigi y'abakyala liigi y'abakyala Kampala Queens yeetaaga omupiira gumu bwe gwagenda okuddamu okuzannya yazannye ku weekend yabadde azannya Lubaga yes yabadde azannya Uganda Matters Lubaga n'amusabula omupiira gwabadde mulamba agolo yabadde mu kubeera omukyala amuyita Shamia Nawuja captain asobola okuba nga abaana convertinga golo nga bali mu kugagana bugaganye na lwabo bana aba Uganda Matters mu box bagutomya teguvaawo ne kaba connectinga mu golo awo yabawadde point zabadde 3 ne bagenda ku point ziri 37 mu kaseera kano batambudde empiira gibadde 13 bagobyeko empiira 12 ate bakolamu amayiri gade ga mpira gumu gokagokka mukadde kano bagenda kuddamu kuzanya UCU Eddie Cardinals omupiira bagenda okuddamu zanya nga 26 senga babeera baguwangudde Uganda Matters mukadde kano yandibadde ndowooza nti yandibadde amutayako nnyo competition yandibadde ndowooza bandibadde bano abashikoplate naye shikoplate ali akabonero kamu okukkayo wansi mu kamyufu gye tusalirako alina point 14 aziyakakuŋŋaanya senga abakyala abo aba Kampala Queens zo sente zateekebwawo ne of course atulabe kiziyinza okuba ate nga aziteeka ku mmeeza senga baba bawangudde omupiira zezino speaker zeyaleeta mbadde sikimanyi ena speaker zeyaleeta owaki omanyi ba speaker bamekowa parliament owa parliament ade simanyi agenda nalaba ku mupiira abaana bazannya omupiira nirinabaoko kyabawa era bataddeka kintu kyabwe kintu kyabwe kale walabyeko fa president nga ayogera nti ejjo isayiriza mu bitundu by'ebusoga gagamba hadda alina byayogera naye ebitukwatako nnyo ate ebitali bya sports Neka baye yabyogerera fa president bira bya sports. Abadde ayogera ku speaker. Kyanaayogera kinaba kya sports. Abadde ayogera ku speaker wa parliament nenga bayogera amanyage. Nga abeera manyo twayimba ngedde ennyimba zotamanyi bulungi. Nga kagambo ko tukako ko bamanyinga ko katuka nnyo. Kati fa president yadde ayogera ku manyaga a speaker. Watuko ko geri semba eri amagogo ngali atuka nnyo. Ani koze no ebyakulese. Ekyomutendesi Isabirye kyajja mu weekend okubanga yagase ku kilabu ya Vipers. Twakitegede mu weekend tyabadde amaze n'okubeera unveiled. Ayazze kusikira mutendesi ya Beto Bianchi. Vipers ekyamaziba mukadde kano yo biwundu buli wokwata kiwundu. Ononya ne wotandikira okunyiga gatola bawo. Naye ndowooza tusuubira nti Isabirye alina experience. Ng'ojjeko ndowooza ku kyobuka lwa Africa. Echa Champions League naye bojja mu Uganda Cup agiwanguddeko nga alina kilabu ya URA ku kya Uganda Premier League then Uganda Cup agiwanguddeko ne kilabu ezenjawulo nga Victoria University agiwanguddeko ne kilabu nga kilabu ya Bulu ekya SMPA ekya season ewedde season ye training ye ekyasookera ddala ku kilabu y'abanaffe aba Vipers atunulidde okukyalira omupiira ogenda okusooka okukyalira ogwenkya mu Uganda Cup round of 16 ate nga yabadde yakamalo yisawo Bulu yaze manyi vira yakwata ebisubi yawo ne bagamba katuguddemu koko Isabirye nga nze nagoba kuba
aye tukayanira ekyo kati katugudde munadamu nakuba golo yabaddemu ku bwerere n'asibula n'okusibula so kati agenda kusingana Kiso Giants ng'ate alina ttiimu ndala lwakuba era awo nsuubira obuzibu obumu ku buzibu obuli ku Vipers buno bunaaba sorted cause otunuulira coach ategeera league ate si yabadde ne kalimundu gwawo kati agenda musanga agenda musingana naye eri mu Vipers naye ndowoozamu nti bino ebintu bye babadde bakola ba Vipers okusobola engoye nga tumaze kupima kwagenda zambala tumubuuziza n'ayambala kigwe n'oleeta bulesiti engoye ziizo kubanga badde bagula abazannyi naye bagula abazannyi nga ne coach tannakola ki tannalabikako oli gwe bagobye kati ku luno baleese mutendesi mupya of course human resource weeri nti abazannyi abayina kidiba kiramba okuleka omu yekka gwasinga otegeera kati bano abasigadde ate tebajja bakwata bukwasi bonna bagobe kubanga tubategeera sooka ofunemu bootegeera nabo ne boodi efune weetandikira labe ni gwejjawo ani gwekwongera naye ndowooza si mutendesi mubi tebalonze bubi okujjako aliwo ababadde baga lwaki tebafunye Mike Mutebi ono yabadde tannakimalayo oli n'amubakira Mike Mutebi tasobola kumalako awo ku Vipers nti ate lwaki anti yalina bingi bye yeetaaga ate nga subira omugagga ayinza okwagala okumumanya abayiiya babeera bagenda kubeera bangi abayiiya baba bagenda sukka obungi tatudde omugagga ayiiya ate naawe omukozi oyiiye gwani ogamuba mu nsawo emu eyulika mbadde mulaba kusinziira ku kiripu eyo nga bwetama ndowooza olaba agezaako okuzimba relationship wakati we n'abazannyi ndowooza bye bino ebintu ebisookerwako kyemmanyi bano abasajja badde babimiisinga kuba si baana abo weba onoonyezaamu omwana oyinza okusimba akaggo mu ttiimu ya Vipers omukozi babeera babimiisinga naddala babadde ne coach nga tali fluent n'olulimi lwe basingira ddala otegeera tali fluent oba nga talumanyi abadde tamanyi luzungu tamanyi luzungu ate oluganda abo batoleeta kati neweebuza bw'aba wa crackinga joke etwala bbanga ki okusesa bagicrackingidde kakati oli ne Isabirye asobola n'okuyimbira koodiina kugamba kati connection bwesooka nejja wakati wa coach n'abazannyi then kibeera transferred ku fighting spirit egenda okubeera mu muzannyo kubanga oli agenda n'atunula naye coach n'amutunuulira nja mu training n'atandika nti omusekera nga nze avuddeko goolo bweti oba kitegeera kati batandika okulwana ne balwanira ddala nga baagala babeere ng'essanyu ne babadde ne coach ng'omupiira tegunnatandika lyeyongerako nga guwedde alright yoyo mutendesi Alex Isabirye ajalaze si mupya mu bintu ebiri immediate byalina okubanga akwatako okusinga ddala kukwata kati agenda kusookera ku match ya Uganda Cup atumulabye abalizanya soda okubanga bayitamu soda okubanga interactinga nabo mu ngeri ez'enjawulo kati tujja kusooka okulaba approach ye olunaku lugenda kubalwankya nga sinkanya kirabo by'abanaffe aba Kiso Giants yetumanyi nayo simbi then bwe tunaavaawo waliwo omupiira ndowooza gujja okuddako tegubeerega bajja Casablanca n'okubanga mukyaza wanene kitende kyemmanyi mu kyonna kyonna ekijja okuvaamu ate kijja kubanga kisibwako Isabirye ebyo in fact gye batateekeddwa mu banja kati result yonna eyakaafu bamusonyiwe of course bwe tunaavaawo bamulekere azikozesa okusettinga ebintu bye then wano watuuka mu Premier League awo bamunyige wali alinawo KCC abotunula KCC amusinga points zazilinganga musanvu alina points zima 10 right and then KCC ayiko points zima 35 ndowooza kugeza okubanga ogatagata alina points zima 28 oli KCC alina points zima 35 nga Vipers abanjayo omupiira awo so ndowooza ebyasobola obikwasaganya okay kati gye yavudde ate esooka n'okuzaawo n'okuteekawo belief mu bazannyi oba n'abawagizi alina kusooka kulagira kwa Kiso Giants of course kyetugenda osooka omubanja ate no kyetubanja create goals twedaga goal kwakira bya Vipers tugirabyeko kemabegako nga ezimu ku timu esinga okubanga ziva ne zinywesa obutimba mu kaseera kano nga n'abawagizi asobola okuyambako okunywesa obutimba weebali kiki kizigaana
ekyo butimba buganya okubanga bulabwako okirabya banaffe aba Vipers kati kijja kuddayo engeri agenda okubanga azannyisa abazannyi bangi abasobola okubanga bamugattiddwa koona abadde bageza okubanga batandika kyonna kyansobola okubanga agasegase kiyinza okubanga kivaayo omugulira obuganzi okusooka eddala eri abazannyi then abeera nga agenda mu bawagizi mpozi oba oliawo n'eri olukiiko olufuzi ku kirabya banaffe aba Vipers kati gyeyavudde wali ku kirabu ya Buulu sawa yonna yonna bawire galaga nti bandibeera nga bavayo mu butongole nabeera nga balangirira omutendesi Simeon Masaba tabadde ne under 21 Masaba ne coach Jackson Miami omuko ngojeko okubeera Miami Masaba yawebwa under 20 yagenda mu ggwanga lya South Sudan mu zone qualifiers Masaba yenyini ndowooza by the way simanyi kyonna kyonna kyekitegeeza gye kigenda kuba nga kitegeeza eri kirabu banaffe aba Buulu naye ndowooza bw'abanga twalabyeko Buulu yemu ku kirabu ezeeyiye mu katale ne zikansaamu ku baana abadde bakyali abatoototo mukadde kano mutandika otunulira na age eri ku kirabu ya Buulu yes mwe bali abakulu naye n'abaana abato balina abaweererako ddala bw'oba ng'ofunye Simeon Masaba ndowooza ku ky'abaana bano boobeera omaze okuba nga bawa future entangaavu no of course watunya na experience ye naye agezeza okubanga aluwaawo ko tumulabeko ko clubs ezenjawulo ku URA naye okusingira ddala badde nga awangayira mu bisiikirizo by'abatendesi abala tabanga ko head coach abadde nga abeera one backroom staff kuva eno wansi ku under 20 kuva ono ku under 20 betusembye omulaba ne gye twebadde mu Egypt yabadde wansi wa mutendesi Miami then twamulako ku URA enga mu myuka wa mutendesi twamulako ku kirabu ya Ondu Paraka actually emirundi gyali ng'ebiri ng'afuulibwako kone coach w'ekiseera awo naye n'amaana addayo wansi w'omutendesi then mpaka awo yakomawo okuddamu sisenkana omutendesi Alex Isabirye n'amaana era n'afuuka omumyuka w'omutendesi simanyi lwaki kyasize bwekityo Isabirye n'amulekayo wawe mbadde ngeza okutunulira ku history waabwe nga ndaba ono history wamulumikira nti yawangulira ekikopo kya Premier League ne kya Uganda Cup ate nga byebiseera byebimu omutendesi Isabirye newe yabeerayo awo kirabu ya URA ekitegeeza ndibadde amutegeera ddala bulungi nnyo of course era ng'avuddeyo n'akola naye mu kaseera kaneeno ng'abawangula empaka za Uganda Cup ne bagenda n'ofuuka lwa Africa ndowooza ndibadde amutegeera nnyo ndowoozaamu ko basenga badde atambule naye kyandibadde olumu oli aluganaga naye owaayi nange mbadde nnyo under somebody nange kati kambeereko waggulu ng'ali waali under me so ndowooza baatuddemu ng'abantu abakulu naga nze ndeka wano ndabe what future holds for me. Okay, and then by the way nenge gye bakitadde ngejjasibuddemu tulaga nti batudde abakanyiza mu butuufu n'abeera nga bamusibulira ddala mu bulungi nnyo kitegeeza singa nti yagobeddwa kyabale kyangu nnyo kyakuteesa nti kale kambalekere Masaba abongereyo ate nya tubeere nga tuwumulamu eddakiika emu atukomewo tutandikire awo ennyini ku lukalu lwa Bulaaya.